Major Emma Kuteesa mu bantu abagenda okulumba bizinensi z'abantu mulimu abaana bo, mulimu ab'eŋŋanda zo oba baana baffe. Era lwaki baana baffe? Era bwe banaamala okulumba bizinensi z'abantu, what is next? Uniform oba t-shirt gye wabadde oyambadde kwabaddeko bendera y'eggwanga, wakati ng'onenya atadde bendera y'eggwanga ku bizinensi y'okugimiisiyuzinga, wategedde ndi naye wamiisiyusinze bendera y'eggwanga. Buli kigambo ekiba ku lugoye lw'oyambadde ne bwe kaba kafaananyi nga kali ku lugoye lw'oyambadde kabeerako ne kye kategeeza. Mu bendera y'eggwanga mwokwatidde akazindaalo, mwoduumirira abavubuka okulumba bizinensi z'abantu bazooke olw'okuba nga kuliko bendera, oba bazinyagululwa olw'okuba nga kuliko bendera. Gwe tokimanyi nti gwe yabadde asaana okusooka okunyagulula, era ye gwe yabadde asaana okusooka okwokya. Abaana bano we banaamala okugenda ku missioni ng'eyo ey'okunyagulula, then what is next? Kuba Omuganda agamba nti ekiyinula ennyana kiva mu kibeere. Kitegeeza omuze gw'okulumbanga bizinensi z'abantu oba omuze gw'okubba ogenda kubeera nga agutongozza, kuba t-shirt gye wabadde oyambadde kuliko bendera y'eggwanga. Ebiseera ebisinga ne bweba ttiimu ya ggwanga ng'egenda okuzannya omupiira oba ebulaaya oba wo oba yabaddusa oba yababasse oba yaki, baba flaginga off na bendera ya ggwanga. T-shirt gye wabadde oyambadde bwe kuba nga kuliko bendera y'eggwanga, kitegeeza wafulaginze off abaana ba kifeesi oba abaana ba ghetto bagende babbe bizinensi okuli bendera y'eggwanga. The question is, bwe bamala okusatisfyinga appetite yo, what is next to them? Teweetaage wembule ate okulwanyisa abaana bano, oba teweetaage okukolayo ekitongole ekifaanana nga wembule ate okusobola okulwanyisa abaana bano, kubanga omuze gw'obataddemu munene ate agubataddemu ogubateereddemu mu kifaananyi kya gavumenti. Kyenkakasa nti yo gavumenti teyinza kukkiriza kino kugenda mu maaso olubeerera, wadde nga mu kiseera kino eyinza okubeera yaali kyagadde. The question is, ogw'omuze egenda gujjawo etya? Si creatinga wembula endala, si creatinga kitongole kirala ekyokulwanyisa abaana bano. Bwe muba muzimba eggwanga eririmu ensa, mmwe mwennyini mmwe mulina okusooka okubeera ab'ensa, kubanga ye mmwe endabirwamu abatuuze mwe balina okweraba ne basobola okulongoosa ebibeera bitateredde. Naye mmeeja w'amagye bw'eba yeeyo statement gy'okoledde mu bawanayinki, obasizeemu nsigo ki? So nga nze nandirowoozezza buvunaanyizibwa bwo okusomesa abantu enkozesa ya bendera, wadde nga naawe togimanyi, lwa nsonga ne t-shirt mwe wabadde oyogerera yabaddeko bendera. Bwe libanga eddagala lyokka ly'olina ku bantu abakozesa bendera lyakubatumira baana bagende bababbe, toli waffe kubeera na mmundu ya ggwanga. Toli waffe kubeera na mmundu ya ggwanga. Omukuuma ddembe n'ofulumamu statement ng'eyo, wallahi ya Mungu ate tabangula emirembe esobola n'okutwaliramu obulamu bw'abantu. Waalingawo ebibinja by'ababbi nga bikomandingibwa abantu nga Basobi, Bakato Musege, naye ng'abaana abo babalabanga bakomanda. Nga Sobi omwana amulabanga komanda era ng'asobola omuga atigumbula, n'atigumbula ng'akimanyi tewali kijja kumutuukako. Olunaku olwaleero
Meja yayogedde nti genda okole fujjo. Kitegeeza omwana ono ne bw'ona omutuma okubba obubbi eby'omu dduuka, ow'omu dduuka bw'aneekyanga nti bannange tobba bintu byange, olw'okuba omwana amutumye ajjidde mu kyambalo kya gavumenti, omwana ayinza okutta omuntu. Tuzimba nsi ki? Gwanga kimulowooza mmwe lye tuzimba? Nze nno nandirowoozezza nti ssente nnyingi gavumenti zeebadde eyiwa mu mwoyo gwa ggwanga ebadde efunye omukisa okusomesa abantu mwoyo gwa ggwanga nga tetaddeemu wadde olwataano nga mmwe bammeeja Emma Kuteesa muyina kuyambako gavumenti okusomesa patriotism, kubanga patriotism as per now mu mitima gy'abantu mweri. Olaba mwatuuka okusomesa abantu okunywa kaawujja nti waliwo eyayigiriza omwana omuto okuyonka, ne muteeka ssente nnyingi okuyigiriza abantu okwagala ensi yaabwe. Omukisa mugufunye, guguno gwa bwereere, mugukozese. Ne toyinza fulaginga off tiimu n'ebbendera y'eggwanga ekuli ku t-shirt ng'ogifulaginga off, kugenda kwokya bizinensi z'abantu, kugenda kubba bintu by'abantu. Since when nga gavumenti erina kukozesa intimidations okutereeza eggwanga, obanga erina kukozesa ate yo butabanguko okutereeza eggwanga, ate nga mu kiseera kino oyina enjiri gy'otambuza protecting the gains, ate ez'abano abaana b'osindika oba oziprotectinze. Mu gains muyina okubaamu ensa, muyina okubeeramu empisa. Abaana bano after okufuuka monsters obateekedde ki? Olowooza tebagenda kufuuka abali against you? Si be bagenda okutawaanya eggwanga ery'enkya. Lowoozaako ku kaseera ng'abaana abo bavudde ku mission, mubatadde mugenze, nabo bagenzi batandise okweyiga. Ki ekigenda okuddirira? Nsigo ki gye musiga gye mufukirira? Era mupulaninze gitta mutya ddagala ki eryo ery'omuddo erigenda okugyonoona bw'onaaba tolina creatingawo embula endala. Nze nno nandirowoozezza mwami Yoweri Kaguta Museveni, abaana bano boolonda abavubuka abato bagende mu zigeto bagendewa, bajja kukuba ekigo, bajja kukuba ekigo, kubanga awo simanyi we kiyambira gavumenti singa oba toli muyeekera. Simanyi kikolwa ng'ekyo we kiyambira gavumenti singa ddala obeera toli muyeekera. Preaching a peace, ng'oyita mu peace, tosobola kuyita mu butabanguko kuleeta peace. Saidi eri bw'eba epreachinga peace ng'ate eno gwe opuliikinga butabanguko, then gwe ate abeera ekizibu ky'eggwanga, era ye gwe abeera public enemy number 1, era nga ye gwe abeera government enemy number 1. Bwe muba muwulira nti abantu bamisyuzinga bbendera y'eggwanga, mutandika basomesa ku nkozesa. Sente nnyingi ze mubadde muteekamu, simanyi okutuyigiriza onywa kofi, simanyanga mwoyo wa ggwanga, simanyanga buy Uganda, build Uganda. This is the right time to do it. Ofunye omukisa ng'ensi esobola okuwulira ekintu kye bayita patriotism, ng'ensi esobola okuwulira emigaso n'emiganyulo egya bbendera y'eggwanga. Mukisomesa abantu kati mufunye omukisa. Tetufunangako mukisa bantu kumanya nkozesa bbendera ya ggwanga, tetufunangako kumanya mizizo egya bbendera y'eggwanga. This is the right time to preach patriotism. This is the right time to tell people what to do, how to use the national flag. Sikozesa butabanguko, sikujja kutiisatiisa abantu ate maama gwasibye akakaya n'onyuma nga ajja tizaaliika. Sikutiisatiisa bantu. Nze kamba buli ekintu kimu, eggwanga eryo lyangu kufuga wadde nga zzibu. Eggwanga eryo lyangu kufuga wadde nga zzibu. Communication kintu kikulu nnyo mu bukulembeze bw'eggwanga.
mwami Yoweri Kaguta Museveni bano be bakomyuniketa boolina. Bano be bakomyuniketa boolina nga n'omulabe. Kubanga otero kugamba ADF simanyanga M23 obubinji obwabayekera. Ate ow'amagye yennyini yazze n'akola statement. Tugenda kubalumba. Tugenda kubakuba. What if? Ng'omulabe bimugudde mu kutu. Ng'omulaba afunye omwaganya oguyekera gavumenti. Kubanga okuyekera gavumenti kuyita mu kunyiiza abantu. Museveni ebyo bimanyi. Okuyekera gavumenti kunyiiza abantu obimanyi. Kyokka ate munnamagye yennyini ali ku ranka y'obwa meja azze akoze statement. Tugenda kulumba bizinensi zammwe. Meaning okulumba bizinensi mulimu okuzooca. Mulimu okutta abazirimu. Mulimu okunyagulula. What if omulabe akozesezza opportunity okulwanyisa gavumenti? Yoweri Kaguta Museveni abaana bano kyekizibu kya gavumenti yo. Oba bano boomenyerako ku buyinza bwo kyekizibu kya gavumenti yo. Sirabangako opportunity gye wali ofunye okusomesa abantu patriotism ng'eno gy'obadde ofunye ku mulundi guno. Naye tunuulira bacommunicators bo nagamba ensi efugwa information era egwa information. Mutunuulire bacommunicators. Lwaki muwa abalaba omwaganya ate aba gavumenti yammwe mwe bennyini okuggyako nga mutugamba nti wabangako buyeekera mu Uganda? Naye bwe mubanga mukikkaatiriza nti Ongweni ali mu ICC, Mukulu ali Uzira n'abalala bangi oba obubinja bungi bwe muzze mutulaga nga twakugwako ne bomu okuva e Mogadishu ya Al-Shabaab mu 2010 kwa World Cup Finals. Ate munnamagye olw'okuba asibye akakaaya najja n'akola statement ng'eyo nga ne ku muzindaalo kwayogerera omukono gwawanisa okwogera ku t-shirt kuliko bendera y'eggwanga. Mumusuula eggwanga mu ntata, mumunnyika eggwanga mu nnyanga. Bannange eggwanga mugenda kulyesaanyizaawo, eggwanga mugenda kulyejjirawo. Patriotism mugisomesezza, ne patriotism gye musomesa erina okutambula ne bendera y'eggwanga. This is the right opportunity. Musomesa abantu how to use the national flag. Musomesa abantu how to use the national flag and when. Naye tukoze statement nti aneekalakaasa tugenda kukuba amasasi tukutta, tugenda kukola. Naye akutte bendera tugenda kukola bwetu. Ng'obalumbisa baana baani. Kuliko omwana we agenda okujja kuba abantu, kuliko owooluganda lwagenda okugenda bba amaduuka g'abantu. Nedda tetugenda kuzimba ggwanga litaliimu nsa tutyo. Mulowooze ku Uganda okusukka ku gavumenti. Buli kyoyogera ku lwa gavumenti making sure nti kirina attachment ku lw'eggwanga. Eggwanga bwe libeera mu kuzimbibwa ng'era akabonero omubala gwo protecting the gains, ate togenda kuleeta butabanguko kuba tebuprotecting the gains. Omuntu alina amaanyi n'obuyinza ku nte, naye ate waliwo olwetuuka wadde eboosi waayo neemutomera. Kitegeeza abantu bano temubateekako nnyo mbeera eyinza kubatuusa ate ku nnyiiga. Nabo nga balina okwerwanako, kuba bw'osindika kakati abaana ng'abo mu bizinensi z'abantu wajja kubaawo okwetta, wajja kubaawo okwetigumbula, kuba nabo be balumbye si bagenzi, omulambo gwe guteenyeenya. Mwe mwennyini mwe mulina okukola ejjinja okulina okutuula piisi. N'emmeja omulamba n'ojja owaluka statement ng'eyo, n'ojja okola statement ng'eyo. Meja, shame on you, Meja Kuteesa. Shame on you, Meja Kuteesa.
era singa mbadde mwami Yoweri Kaguta Museveni mbadde nkukwatirawo, mbadde nkukwata, sitolerating a nonsense oyo, mbadde nkukwata. Bwe muba muwulira nga waliwo flag misuse, you know what to do. Gavumenti weba talina busobozi busomesa bannansi nkozesa ya flag, then kati eba na busobozi bukola ki? Sendabanga byangu nnyo, simanyi lwaki olumu mwe mubizibuwaza nnyo, naye nga nze ndaba byangu nnyo. Ate ebiseera ebisinga ne bw'oba owulira nti oyagala kulwanyisa bantu kuteeka flag ku bizinensi zaabwe, noonyaawo communicator acommunicatinga mu ngeri ewuliziganya. Seekanga nze kati neewala kozesa statement evuma omuntu yenna, kuba mba njagala mpulirize gwe nzija okwogerako, saagala kubyogera bisigala awo ate nga nze kugamba ye. Naye bwe ntandikira mu kuboggoka oba mu kumulaga okukanga okwenja, tagenda kumpuliriza, ngenda kuba mugobye. Meja Kuteesa, abantu olowooza bakuwuliriza? Bakuwulidde buwulizi? Nye tebakuwuliriza kuba tewakozesezza ddoboozi liwuliziganya. Eddembe lyetusomesa mwena mmwe mulina okusooka okulibeera. Mwe mulina okucreatinga akabalaza okutuula eddembe. Ne tuyinza kubeera mutabangufu ate ng'osaba ddembe. Omwami wange tampa mirembe, gw'oli wa ddembe. Omukyala wange tampa mirembe, gw'oli wa ddembe. Eddembe libeera wakati w'abaagalana abameka? Ababiri. Ayagala eddembe mu maka, beera wa ddembe, oba sooka obeere wa ddembe. Ayagala eddembe mu ggwanga, sooka obeere wa ddembe. Otherwise mba Museveni senga Kuteesa nakwambudde dda, ate nga nakuyingiza dda. Kyewakoze tekiyamba gavumenti, in fact kisuula gavumenti oba kiyeekera gavumenti. Nze Itongwa.